Omuntu wa bulijjo tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri eky'enteekateeka eno eya Nantamegwa. Nyongera okujjukiza bannaffe aba Mabs Auto Parts wali mu Nakayiba bali nno baataddewo ekirabo eky'omuwanguzi wa Nantamegwa ow'omwaka guno 2023 era nga bakutegeeza nti gweyagala okubeera nga ate ofuna emmotoka empya enkadde naneeyo enkozeseeko bajja kubeera nga ate bagikufunira. Ayagala spare ow'emmotoka ennene zonna n'ow'emmotoka entono bajja kubeera nga ate bamukufunira bulungi. Bye bannaffe abo aba Mabs Auto Parts wali mu Nakayiba kale nogenda kubeera nga tubafuna ku ssimu noti musanvu noti emu noti musanvu noti emu 54 75 07 noti musanvu noti emu 54 75 07 be bannaffe abo aba Mabs Auto Parts wali mu Nakayiba ate ngera ne bannaffe aba Paragon Zone nabo bataddewo ebirabo eby'abantu abo abaana bagenda okubeera nga batuuka mu finals eza Nantamegwa itali no basobola okubeera nga tebakuba ebifaananyi gweyitazo gwalina birthday parties n'emikolo emirala bajja kuba nga ate bakuba bulungi ebifaananyi basanga bali ku Tabula building oba ku kizimbe kya Tabula ojja okubeera nga tobasanga oba osobola okuba nga okuba ku ssimu noti 753 76 05 92 noti 753 76 05 92 ensonga osobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Omushiija okwo jangu sembera ssibu olinga nga nti oli mu State House manyi munayo nti oli mu State House ogamba otya wabaleseeyo bonna n'obagamba ojja wabasibudde nga luli anti era olina bwogamba ŋŋenda nina mukwano gwe bamitayimbisibwe Ronald ali eyo era namukazaako erinnya lya omushiija okwo. Kale omushiija tugende. Omuvuzi w'obumotoka obutono obwa Formula 1 gwe bayita Valtteri Bottas ava mu ggwanga ki? Mu ggwanga lya Germany. Nedda. Nedda. Omushiija okwo n'ogamba ki? Ava mu Finland. Tolina ensonga. Tugende mushiija. Njagala ombuulire omusambi eyali omuto owa Premier League season eya 2022 2023. Nedda sero. Substitute. What's wrong? Mukayisa. Yali Erling Haaland. Atuzeemu. Ozeemu ki mushiji? Nga tekifu. Tugende. Marcus Rashford yateba goals mmeka mu competition zonna season ewedde? Mushiija. Gola asatu. Mushiija. Tebyayanga buzima. Tugende. Omusambi gwe bayita Erling Haaland yakuba hat-tricks mmeka season ewedde za Premier League? Nya. Nkuwadde omushiija okwo. Tutambule. Njagala ompayo at least clubs B ezasomusibwa okuva okujja mu kibinja ekyokuntikko mu Italian Serie A season ya 2023 2024. Substitute. Jangu. Muliko club ya Frosinone ne Genoa. Frosinone ne Genoa. Obuulyawo ne Cagliari. Tosigazza kimwolooza mushiija? Mushiisa we galukamu eki kino ekibuzo tebakironda ansa ku bigambo bibiri kituufu oba kifunjagalako kimu
era nsaba owulirize bulungi ogende n'obusatu. Omusambi Kevin De Bruyne talondebwangako ng'omusambi w'omwezi mu liigi y'eggwanga erya Bungereza. Kituufu oba kifu? Kifu. Kituufu. Tofunyeewo. Alagi. De Bruyne okyewunyisa tabanko player of the month Premier League. Kyewunyisa naye nga bwe biba naye nga kituufu. Mukama wange amanya. Waswangi. Kooti eyo. Mazima. Anaye. Impossible kulabiti. Why? Yagala musajja mwejeereza. Era mpunsi. Obumpe endala. Kale. Owagira clubs kisebo? Manchester United Vipers. Manchester United ne Vipers. Yes sir. Vipers ngeka byamaziga. N'okulwanira ekyokutano Spanish kyaganye. Tiga. Omusajja ow'ekkooti damu kino. Yes sir. Mpaayo abazannyi babiri. Yes sir. Abakyasembye okulondebwa ng'abasambi ba season mu liigi y'eggwanga erya Bungereza ne campaigns ezo. Njagala buli campaign neyagiwangula. Kye tuyita player of the season mu Premier League. Alimbi Haaland, 2023. Ne Kevin De Bruyne 2022. Bakwewusatu. Kyokubiri. Yes sir. Mpa omuwendo gwa points. Yes sir. Omuvuzi w'emmotoka abeera amalidde mu kifo ekye-12 mu Formula 1 race. Points zaafuna. Tafuna point. Busatu. Ekyokusatu. Yes sir. Mbuulira Carlo Ancelotti. Yes sir. Yaddira mutendesi ki mu bigere ku kirabu ya Real Madrid. Zinedine Zidane. Busatu. Damu kino. Yes sir. Mpayo kirabu at least yemu. Yes sir. Yasomusibwa okuvaako mu French League 2 nejja mu French League 1 eya kampeni ya 2023-2024. Rio Ave. Bakwebusatu. Kooti okutte mu nsawo ye onyenyeza mu kooti. Kale. Yes sir. Ekisembe nga tunabagenda mupera bute. Yes sir. Mpa amanya g'omusambi yekka eyakubira kirabu ya Brighton and Hove Albion hat-trick kampeni ewedde mu liigi y'eggwanga erya Bungereza. Tebamufuna yenna. Baamufuna. Subscribe. Emishizo kwawanikidde mu budde bwa munno. Ian. Chene Ian. Pasco Gross. Kikyamu. Mushiza kati omukisaguze wo. Ekyo kiba kikyo. Mutyo? Bakuwe. Kwegamu. Tugenze mu kanya. Yes sir. Onywedde? Nteredde. Okay. Ozo wagira klabu ki? Manchester United. Weewaawo. Robin Van Persie. Yes sir. Ye musambi eyasemba okutebera Man U. Goals 20 n'okudda waggulu. Mu kampeni emu yali gy'eggwanga erya Bungereza. Kituufu oba kifu? Kituufu. Bakwewusatu. Emisinde gyatuka mu katebe ndaba ne kooti yeewuuba. Bisimanye esaago wa kibanja. Tebanga esaago wa kibanja. Kale nno embeera bwetu bwetambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyerina Ian. Wanjisema. Taata akuwulira. Kituufu. Taata kwali. Taata mukwano gwange. Nnyo. Nene bw'anaabanga mukwano gwange. Wano tutuuse kati tuli bakyali simumanyi. Naamumanyanga bino bimaze okuggwa. Tugende. Esewo.
Mpa club eyawangula Dutch Eredivisie season ya 2022-2023 yali Feyenoord bakuwe ekibuzo ekyokubiri bw'omotoka obutono bwa Formula 1 akwata ekifo ekyokubiri afuna points meka? 12 abiri substitute Segirinya John 18 bakuwe Segirinya. Ekibuzo ekiddako njagala ombuulire goalkeeper eyawangula Premier League save of the season eya season ewedde ne club mwasambira. Aaron Ramsdale Arsenal. Substitute. Waswana. Ye Kepa Arrizabalaga wa Chelsea. Are we together? Yeah. Are we together? Yeah. Tugende? Yes. Njagala ompeya abasambi babiri. Yeah. Abakoze direct transfers okuva mu wakati wa club ya Arsenal ne club ya Chelsea. Abakyasembi. Kuliko Jorginho. Ne Kaya Vez. Jorginho ne Kaya Vez. Tugende? Yes. Njagala mpe abasambi babiri abateba hat-trick nga basamba club ya Manchester United mu Premier League season ewedde. Waliko Phil Foden ne Erling Haaland bakuwe nitubuza ekintu kyokka. Ian wanjisebo oli stede isebo bakuwulira abokusomeru gwamanyi kyona abagamba tugenze mukanya penalty oliriza bulungi Ian yagala ansemu ye oba nedda. Manchester United ne Liverpool beinako ebintu by'amaanyi nnyo era byafaayo byabwe tewali yali aguzizzaako munne musambi. Ian kituufu oba kifu? Kifu bakuwe busatu. baludde okwebuza naye nga basaba kwebuza omusambi mu 65 so banga liise naye baali begulizaako omusambi. Ferguson yagenda kuba mahenzi kandi ne Ferguson naye oba yali afaaki oba mamakanika tolina kyogenda mukozesa ama abantu bagamba amannyabo munnabukoma nsimbi. Ekisooka mulira omusambi eyakuba Premier League goal of the season eya kampeni ya 2022-2023 nedda teri alonda oyali Julio Enciso wa Brighton mujjukira omugogo ya Man City nga tuli mukonzi ga kampeni yali goal ya season. Kyokubiri njagala ombuulire Grand Prix eyasooka ku kalenda ya Formula 1 wa 2023 substitute Ian. Yes. Bahrain Grand Prix. Kamu bawa substitute atuwa ku Africa. Ekyokusatu munnabukomo nsimbi uzogira club kisebo Madrid. Okay. Kale mpa ebyava mu mupiira Manchester United gwe yasemba okusambanga kwa Champions League. Atletico Madrid yamugubemu 0. Bakuwe busatu.
aba dukide bulungi nnyo kale ddamu kino mpa omusambi wa sono yekka ya Patrick kampeni ewedde mu lice gwangeri ya Bungereza musatu olabe ng'ovudde wala kale ekisembayo kuliko tugende mu penalty mpa kirabu ezadizibwayo okuva mu Bundesliga okudda mu kinyingi ekyokubiri kampeni ewedde kuliko sharuka ofo sawa Substitute. yo yes substitute Baswandu. yes Vada Bremen ne Shakufa. kikyamu bala lulimi eri mu ligi okuba ne kati mweri yali akabali ne sharuka ofo bwe biba munabugoma nsimbi tugenze mu penalty ata obunyambu manyi obeera mukambwe oliriza bulungi Barcelona ne Real Madrid timu zezo zayinako embiranye ey'amaanyi era mu byafaayo bya club zezo tebazannyangako omupiira gwa mukwano kituufu oba kifu kifu kimanyi tebazanya omupiira gw'omukwano gyoli abalamu era ebeera ebaliwanga friendly match wakyaliwo omulala mpoziko nga nze gwe bababuuza naye kale embeera bwe tubitambula okyali ku radio budde omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera nga temugyekumbiddeko owedde ogatagatamu musajja ono kale kyonna kyekiri anyongera okujjukizako bannaffe Dr. Geoffrey Kagwire ng'ali wamu ne bannasayansi abali ku mutendera gw'ensi yonna bakafulu mu kujjanjaba endwadde ezisangibwa mu mubiri gwo kale nno jangu bakujjanjabe prostate problems oba zituyita sexual prostate problems gwalina okufukaafuka otawanyizibwa okufukiriza buli kaseera jangu bakujjanjabe olubuto olwesiba high blood pressure sukali ulcers constipation abalumwa amagumba asthma mujje mwenna basobola okubeera nga tebabajjanjaba bakujjanjabisa eddagala eryaffe ery'ekinnansi nga liva amawanga okuli China, Korea, Pakistan n'amawanga amalala kale n'abasawo bakuguwe bali basooka kukebera ate n'olyoka ojjanjabwa ogenda kuba nga tokuba ku ssimu noti 75 36 46 53 noti 75 36 46 53 oba noti 788 59 9 kuba ku ssimu eyo ate ensonga zitambuze bulungi then Mabzot Parts wali mu Nakayiba bagamba nti tayo basobola okubeera nga tebakufunira spare ow'emmotoka ennene afuso yogera ku tipa yogera ku kanta n'emmotoka endala zonna ennene bweyagala emmotoka empya bajja kubeera nga tebagikufunira naawe yagala emmotoka enkoziseeko bajja kubeera nga te bagikufunira kosa spare ow'emmotoka zonna bajja kuba nga tebamukufunira kale no bataddewo ekirabo eky'omuwanguzi wa Nantamegwa 2023 basobodde okubeera nga tebakitaddewo ogenda kuba nga tubafuna ku ssimu noti 7 noti emu 54 75 07 noti 7 noti emu 54 75 07 ensonga zitambulize ddala mmalidadi saana bannaffe abava Lekevu restaurant bagamba nti tayo osobola okubeera nga teweefunira ekyokulya kiri kyennyininyini ekyalagirwa kyogenda okubeera nga toofuna wamba naawe owoomerwe ekyenkya ekyeggulo nakosa n'ekacaayi kali akasuffu ddala abalina emikolo osobola okutuukayo wamma gwe ne bakolera ku mikolo gye tuyita outside catering bagikolera ddala bulungi kale nno ogenda kuba nga tokuba ku ssimu noti 753 67 65 35 noti 753 67 65 35 oba noti 759 82 00 65 bakubireko obulamu butambulire ddala bulungi twebaza nnyo bannaffe aba Tekino Center mu kibuga eky'e Masaka abatukoledde ddala obulungi ennyo mu nteekateeka eno itasobola okubeera nga twefunira essimu eya Tekino y'ebirooto byo obulamu busobola okuba nga tebutambula ku final zino mwanange ojja kuba nga oleeta
14 line yo ne number ne sim card epandise mu manyago wetwalire simu ey'ekika kyonna gy'osinga kubanga ate weetaaga mu nteekateeka eno bibanafu abo aba Techno Center ne Green Crop Fertilizer kyekigimusa kyogenda okubeera nga tofuna ekigenda okuba nga kikuwa omudigido mu nnimiro eyo baaba ennimiro giteeke mu Green Crop Fertilizer olabe kye bayita omudigido kubanga buli kimu kijja kuba nga kitambulira ku speed y'ekika ekyawaggulu ennyo yogera ku bibala ebijja okubeera ebingi yogera ku kimera ky'okubeera nga tekikula bulungi obuuka bujja kuba nga bufa mu ttaka yogera ku ekigimusa okubeera nga tekingi mu ttaka kwegamba buli kimu kijja kuba nga tekikolera ddala bulungi kale nojja kuba nga okijja amaduuka ag'enjawulo mu ggwanga eryaffe erya Uganda agatunda eby'ebyobulimi gwenna alima entula alima ennyaanya alima nakasooli yogera ne ku mmwanyi ate nno gwoliddemu nga mulimiera kubanga nakikolera ddala bulungi ku ebyo wamma n'osobola okubeera nga ate osiima ku noti 7 noti 6 52 89 10 kubako katikati obagambe nti aba Radio Buddu bantumye ate ensonga tuzitambuze bulungi. Sabrina katutyemule Mbera watu wajali kumboza jina kamuze mwana jina mtana kamuze tano onyongolo kubera ngate mboza kugwena aje kumide ko mukasera kano nevuga nti nango kola chama nnyo okubera nga wekumira ku Radio Buddu radio muntu owa bulijo Nantamegwa Webyemizannyo 2023 tuli ku quarter finals ngo ezigenda baso n'okubera ngate zitambula omukasera kano era mbona ko olwalero mu studio za Radio Buddu tubadde mu mwana mulenzi kubaita ahimbisibwe Benson omuwagizi w'essaza erya Buddu kosa club ya Chelsea okuviirako mu ggwanga erya Bungereza kosa Awaswa Andrew omuwagizi wa club ya Manchester United kosa club ya Vipers Jane Ian omuwagizi wa club ya Manchester United okuviirako mu ggwanga erya Bungereza kosa ne club ya Vipers kosa Sajirinya John omuwagizi wa club ya Real Madrid okuviirako ali mu ggwanga erya Spain kosa ne club ya Sports Club Villa okuviirako ali mu ggwanga erya Uganda. Akuta kifo kyokuna olunaku olwalero ye ahimbisibwe Benson omuwagizi w'essaza erya Buddu ne club ya Chelsea bwe tubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda ate yazzemu yadde n'ekibuuzo n'ekimu wabula yalonzera ekibuuzo kyabadde kimu kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda oba osobola okubeera nga obiyita ebya local sports yafunyeewo akabonero kabadde kamu wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga yazzemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero busatu yalonzereko n'ekibuuzo kimu kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'afunawo obubonero 4 era ewamu omugatte n'abuŋŋanya obubonero 5 okuba wetugenze ne mu kibuuzo ekya penalty natubambi kyaganye era bw'ensonga lwaki olunaku olwalero amalidde mu kifo ekyokuna n'obubonero 5 akutte ekifo ekyokusatu olunaku olwalero ye Sajirinya John omuwagizi wa club ya Real Madrid ne club ya Villa wetubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda teyazzemu yadde n'ekibuuzo n'ekimu wabula yalonzeeyo ebibuuzo byabadde 2 ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda n'akuŋŋanyaawo obubonero bwe 2 wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzemu ebibuuzo bibadde 2 n'akuŋŋanyaawo obubonero 6 yalonzeeyo n'ekibuuzo kimu kitegeeza nti mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga ewamu omugatte akuŋŋaanyizaawo obubonero 7 ekibuuzo kye tuyita ekya penalty ekyo kyo kyaganye era ng'akutte ekifo kyakusatu olunaku olwalero ewamu n'omugatte gw'obubonero 9 akutte ekifo ekyokubiri ye mwana mulenzi oyo gwebayita Waswa Andrew omuwagizi wa club ya Manchester United ne club ya Vipers wetubadde mu bibuuzo ebya local sports yazzeemu ekibuuzo kimu n'afunawo obubonero busatu wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'ateekawo embeera era n'addamu ebibuuzo bibadde 4 n'akuŋŋanyawo obubonero bwe 12 yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'akuŋŋanyawo obubonero 13 ekibuuzo ekya penalty yakiise bulungi kitegeeza nti wogatta obubonero 13 n'ogattako obubonero 3 n'ogattako era obubonero obulala 3 ewamu omugatte gwa bubonero 19 akutte ekifo ekisoose olunaku olwaleero ye Jane Ian omuwagizi wa club ya Manchester United ne club ya Vipers wetubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kimu n'afunawo obubonero 3 okulonda ne kumweyimirira n'alonda ebibuuzo 5 ewamu mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda n'akuŋŋanyaawo obubonero 8
wetugenze mu international sports n'addamu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna obubonero 9 yalonzayoko n'ebibuuzo 2 ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'akuŋŋaanyaawo obubonero 11 ekibuuzo ekya penalty yakiise bulungi era n'afuna obubonero 3 wetukutte obubonero 11 ne tugattako obubonero 8 nengattako n'obubonero 3 ewamu omugatte bwe bubonero 22 era ng'abayiseewo ogenda ku mutendera oguddako ye Waswa Andrew omwagizi wa club ya Manchester United ne club ya Vipers akutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero n'obubonero 19 akosa Chene Ian omwagizi wa club ya Manchester United ne club ya Vipers akulembedde olunaku olwaleero n'omugatte gw'obubonero 22. Kale leero tebasibaganye Ero tebasibaganye nga bulijjo bebatera okugabe bakikoze olunaku olwajjo naye ali musibaganye era tuyinza okulemerera Baawula kizibu Bokoma Nsimbi. Yes papa. Muli biganiddwa olaba ebintu bino tebakulima mberi y'amanyinyi gujjanga mukisa nti bwoba wasomye yebaleetaawo era olitaddeawo nayagamba mwa nadde ensobolo manyi abeerayo ku buliri ngawooza kale mbadde nkimanyi naye nga amazima gali nti omukisa gulina okusooka okweyimirira kati leero naze nga omukisa teguli kusajjana bayirayo nkumanyi ngaomuntu ow'ekisa naye atonyini nogamba nkumye ng'oli mukunji yampulabaye no bayirayo mbadde mangi nkinyogera mbadde nkyekakasa era bweŋambe nti nkumye ngambe ye kamukedde wange gyemanyi abadde kyayagala okunzitosa tetuli bagapiira ekituufu kantumire ku bantu manyi bangi ndowooza libagombolola saza gombolola eririwo district ey'Obukoma Nsimbi bonna yonna ebaddeko oo kuba ndi musajja waabwe nnyo nnyo kantumireko bwe ntumidde bwe sitatumidde tanyiga basobola sola ku bantu nti mbatumira yatumirako benkoze eki b'otumidde kasooka ntumireko muganda wange Bwanika Leonard wali awe Kabula Soke agira nnyo bambi era mbadde nzijana nga muganda wange nti mikisa myereere genda ofayite ntumireko n'eminsi eziru sinasana naye wali awo Kabula Soke tumireko mukwano gwange Kimoli wakapiira yamukuleterako lumu atema era bwekyundiitira ati anti osaliriza bano abalemera oleeta atema matuvu ntabera tubyambyamizannyo era noyo mwagalamuko nowulira agamba butimba bunywesa njagala mwana ono gwamu tudde nawe ngojja kusaba zindala tomumanyi owatera yofeero zindala mumanyi tugenda kujja kale malirizayo n'omuntu omuntu omu kantumire ku maama wange kuba kisobola mweramira mu bantu bonna nze ndowooza nti yabeera lasiti yasinga tuyanziza bannange kale Obukoma Nsimbi bagambe naffe tubaagala nnyo omushiisha obadde n'abawagizi wali omukyala bamuyita Namugirwa Pauline agambye omushiisha nkoze eki era kyemugweke yaleka kata n'ebiri musita bimanyi kati omushiisha biganidde waliiro nedda olwaleero gwe mulundu gwange okusobola okujja mu Nantamegwa baddengawo nga mpulirayo ebyobudde kubanga ekyaliko ne Boogere ne ba Mpaji Farid nzinduddeko kubanga ekyali eri badde mpuliriza naye mbadde sijjangako mu gundi ekigendera kyange ekisooka kibadde kyakusooka kujja funa experience ndi kati nze ndi